Alan CRUZ Gemanya, Mr. Handsome, Oliku CRUZ exclusive. Truly proudly powered by Miadi, and I'm telling you, you see how we're rocking. And my nigga from another mother, Ready Media 2012, very smart in a Miadi t-shirt, looking nice in an orange t-shirt. It has bona shegwa. Ojja kubotegera nayenga nabagamba twakwasaganye ne Miadi diru mpya nnyo lwakuwagira kwamwe. Era Miadi ne bantegeeza ne bangamba nti Alan CRUZ obunene bwoliko weetaaga kubanga ate tukola naawe so nakola leero tugenda wano mu katale ekibuye ngenda kuba surprisingayo omukyala omu bwati omukyala oyo ngenda mutwala mu Saloon bamukolemu ku kaviiri bamugiremuko massage biki all proudly powered by Miadi ngenda kuba ntambula mu Saloon ag'enjawulo ku streets ez'enjawulo nkusanga busanzi mukyala mama ng'oli awo jjajja nekugamba tugendeko mu Saloon bokkiriza nga tugenda bw'oba ogaanye ate nga tunoonya omulala kwenda lina okugaba ebirawo eby'enjawulo okuli ebizigo byaffe bino ebya Miadi blow out relaxer ate mwana wa mama byamaanyi ddala ate wamma kwetutadde neka cholesterol treatment and of course wetugenda okuba ate awo wenyini nga tutambula amatishati mangi nnyo ebintu byengenda okuba nga ate nga babingi nnyo mu katale ekibuye so kyoba olina okukola tova CRUZ exclusive katwolekere akatale munda tukayingire Alan CRUZ wendi nnyo Ready Media wali bulungi nnyo tusembedde tutandise katale tuyingire kakati nno nkomye bannaye nkomyewo nabirabo ku luno Mr. Handsome Alan CRUZ bagambe nga tusanyusa okulaba jendi ogamba osazeko mu ngeri ya style kati mbuki ndese surprise ki simanyi oba ogenda nga tusanyusa okulaba nyi mukazi ne manya mbibye oyagala kubibya oli otya nzi self-reflex plan tondaba banango oluzungu lwoyine ennaku zino leka nawe nennyonnyola ku ndi bulungi oli otya Mr. Handsome ndi bulungi ng'otukyaye nga zendi zoli naye bannange kansooke nkweyo Miadi bannange bino ebizigo birungi kinkoze byosaze ensibye penso amazima ga Katonda mugulu njogera nti Katonda bino ebizigo byenkozesa retouch bino kano kakwesiigako ye bakasumulu akasituka kano kasituka naye situka ye mbadde simu ina mpozi nafuna mufune engeri gyompadde Miadi ngenda noonya situka waali empone kano kasituka afune nyabo ate bandaye bakola akawoowo bana abantu bannange obani abatendeka bannange ebintu ebyo byonna omanyi bagenda ne bakozesa akazigo ka litaachi ne bamala ne bakusiga muguwo kana akala ka Miadi ne bakusiga mu treatment ya Miadi bannange n'owulira nga wenooteredde n'okomawo oluviiri lwakuba nti nno ssaawa zino sanze ensibye naye ninawo wano essimu yange esobola okulaga ebifaananyi nga nkoze oluviiri lwonna luba luti buli wayita omukyala naye nga Miadi nze ku Miadi kwenfiira bagambe bongeremu amaanyi bannange abannayuganda mwenna gye muli mbakubiriza erinnya lyange nze nalima Aneti mama bijanjalo wano mu katale ekibuye mbakubiriza mukozesa Miadi gundi waba ogenze mu Saloon mitwalo egi gundi bayongeza wamma abakyala mbakubiriza bw'oba ogenze mu Saloon bagaye mukozese Miadi musigemu ebizigo bya Miadi munteekemu treatment ya Miadi oba lwaki batukolayo ne rollers nazo za Miadi nyabo ogamba otya ndi bulu obulamu bugamba ki alhamdulillah bakuyisaani Justin bannange nze nawe sina kyala kyensobola kukuwa anti ndaba enviiri zitambulira bweru enviiri tezitambulira bweru zijjamu munange banaye webale mponyeze bannange ate bw'amala okuteeka mu treatment ya Miadi n'oteekako kano n'ogenda ali mu sitiimu bannange obawa ddala viiri luba kyekyo ezaffe ziri eno Miadi nkutidde nkwongere kuba namutegeera webale nnyo kaakati noonya mukyala gwe nsobola twalako mu Saloon kubwereere kola litaachi bannange mukyala watwalako mu Saloon aliwa tugende mu Saloon mama nyabo tugende mu Saloon jangu anti jangu soko je
nzijawo nawe nzija situka ngena mufuna mu oli otya Jende. bakuyitani Nabukenya Scovia. Nabukenya Scovia Yeah. twagala kuwa treat yabwe tukutwala mu saloon all colors of Miyadi Tewali buzibu. tewali buzibu Yes. tutwala omukyala yono ndoza tugende n'omukyala tumutwale mu saloon treat yabwe akomewo abanyumize Miyadi kyako tugende nyabo Yes, ebo. awo nyini wetwagala okubanga ate tutandikira mumulabe bwafaananye naye kati tunagenda okukomawo kiki osinza okwesunga nga tugenda mu saloon kiki osinza okwesunga Kunaza mu nviri nabe ngeri kamyaji ngejikakolamu kale tovaawo katugende mu saloon ngenda tukokomawo nga tuva mu saloon kale kati wetwogerera essaawa zino zennyini manager atandise okuba nga ateekateeka ebigenda okuba nga ate bikolebwa mu nviri za mwana muwala and of course kijjayo kimiyadi super relaxer super then cream living nakyo akijeyo bulungi nnyo ki neutralizing shampoo naye amujeyo bulungi nnyo kyenyongera okugamba gwe kyoba omanya Miyadi mwana wa maama bano benyweza kikye weesunze mwana muwala tutusandi mu saloon tugenda kwambuka kyosinza okwesunga nesunza okuba nti bagenda kunkola oluviiri nyirire banayini bannanga bandabako basobola okujja. Yes. kale awo wennyini wetukyali sigala nangalan CRUZ manager tuyite wano tugoberera gwe omukyalo ono kikyogenda omumukyusaako balinde bulinzi okay mulinde bulinzi naye nga lweni media kwali bulungi nnyo katugende mu lugendo lwaffe tulabe ate omukyala bwagenda okukyuka tovaawo okay kati tugenda ku saloon Hasi Saloon Beauty Parlor esangibwa wano ku wano emuyenga nga wali Italian supermarket wennyini ku floor awo ebeddako ng'ovudde ku floor ya wansi and of course ekipande oba okiraba bulungi nnyo Hasi Saloon Beauty Parlor ate nga ze zimu ku saloon wano ez'amaanyi ennyo okutwaliza wamu mu kibuga Kampala saloon zonna zaggalawo ne tusigaza saloon eno yokka kakati wano tutuuse manager jangu maama tuulirako wano omwana amala okuteekateeka ebigenda okukozesebwako manager ebintu byonna naye yatambudde nabyo jangu wano manager jangu wano era nga agambye nti CRUZ ebintu bino engeri gye mmanyi obikozesa ngenda kuba mukolako bulungi kambyeekwatiremu tulabe nga tukiggusa n'abahasi nabo balabire okwo engeri gye bakozesaamu ebizigo bya Miyadi kasitoma afune kyayagala mu luviiri soko jodde wano osooka okwate mu tekisi y'enviiri zo n'omwana otubuulire kyekyennyini ekituufu kyogenda okuba nga ate okozesa enviiri z'ono omukyala ziri virgin so ayagala ziza kukyusa texture efuuke straight so tugenda kukozesa relaxer eya super zive mu kaweke zidde mu straight alina kaweke 4C kale treatment eri wano ku Hasi Saloon y'amaanyi nnyo abasajja ebikola byonna babiweereza kumu kutunyumidde nnyo Hasi wali e UK anatuuse dda mu kifo tulina saloon endala gye tugenda okugulawo wano wennyini ku Italian supermarket ate yo nnene nnyo byonna ebyokwewunda we biri wano perfumes ez'omulembe ddagala ly'amannyo biki nga saloon weteekeddwa okuba nga ate weeri so tugende mu maaso manager tugende mu maaso ngenda kutandika atandika bwe batwe batandise tova ku CRUZ exclusive tokomawo
lwaki osoose musiigako kagundi? Eyo bagiyita protective base eyamba okukugira ebizigo obuta irritatinga hairline eyo kuba buli lunaku aginaaza bantu baginaaza so ebeera tenda ebeera clean so giprotectinga namuno kiba kirungi n'osiigamu ebizigo no protectinga scalp ya customer ebizigo ebyo bireme kukola ki ku irritatinga scalp birimu sodium amaanyi ayokya. However mu miyadi twateekamu ekirungo kye bayita aloe vera nti osobola okukola ku customer ng'ebizigo ne zijja nga tebinnaba mwokya. So kati ngenda ku applyinga relaxer ku nviiri zino nzijjemu ono kaweke nzifuule texture eri straight customer gy'ayagala. So kati zino enviiri tazikolangako ziri virgin so ngenda kutandikira mabega nzija paka mu maaso paka zonna lwezibuna ebizigo. Then afterwards bwezinaba ziyidde tujja genda tunaabemu nga tweyambisa neutralizing shampoo nga bw'onooba obiraba. Tera okweyambisa eno application brush weeba gentle ku nviiri ate ekekkereza n'ebizigo abali eri aba Saloon. Bagiyita batya eyo? Application brush. Naye abamiyadi muzigabirako ku bizigo? Tugenda tutandika ozigabirako. Yazisibanga ku relaxer. Tugenda kukomawo ng'ate atuyise ku step eddako naye nga gwaliwo tovaawo nawe omukyala akola enviiri osobola commentinga wansi awo n'ogamba nti waliwo sitegedde waliwo kano kesitegedde manager kannyonnyolemu bulungi naawe ekibuuzo kyo mu comment awo osobola okuba nga ate oyongera okuba nga ate otukywa. Tukyali wano atugenda mu maaso n'okulaba mwana muwala bw'akyuka mu nkyukakyuka afaanane ng'ate abakyala abalala. Tovaawo. So kakati wano wetutuuse wano kino kye bayita batya abakyala abatulaba eyo? Tuva mukola retouch tutaddemu relaxer enviiri kati zeebase okujja zo ziyidde naye olumu omulekamu eddakiika nga 2 pozi kyenjagala okukkaatiriza eri abakozi b'enviiri n'abakola enviiri ne bwe bakola n'abakozesa ebizigo bya miyadi nti ebizigo bya miyadi kiba kizibu nnyo okwokya ojjako ng'oli akukozeeko yakoze obubi obanga ne scalp ya customer nti ebaddemu obuzibuzibu naye buli kimu bwe kibanga kiri okay kiba kizibu ebizigo okwokya customer ne customer muyinza omubuuza engeri gy'awuliramu. Teweera tuli ku Hasi Beauty Parlor esangibwa wano Muyenga okuliraana wangi okuliraana Italian supermarket ya osobola okuba gwamanyi Italian supermarket abe Muyenga Bugoloobi Mutungo Kitintale Luzira ekifo kino mambo kimanyi bulungi nnyo Makindye Gaba ekifo kino kibanguyira okutuukako. Kati mama kasooka atubuulire how are you? Fine, how are you? Kati owulira otya ebizigo bikwokya? Toyina kyowulira? Yes sir. Kati oyo gwe bayita miyadi. Ninze kushanana kati kyokka kyenniiza. Olinze kushanana. Kale essaawa eno ennyinyi manager ajeeyo mu kasenga anaabe? Kale situka abakuwerekere ogende ate onaabe mu mutwe. And of course Rainy Media akwali bulungi nnyo ensonga zonna agenda kuba nga akuwa details zonna details. Tuyina miyadi neutralizing shampoo akashampu kano kanaaza bulungi nnyo mu mutwe nga bw'okalabaawo Rainy bw'akakulaga bulungi nnyo kamiyadi kano neutralizing shampoo kanaaza bulungi nnyo mu mutwe kawunya bulungi ate ng'era bw'okateeka wama mu mutwe amalidaadi saana. Manager abikutte bulungi ate simanyi lwaki abakyala baagala nnyo abaami obbakolako oba lwakuba nti abaami ebeera soft touch wamma lwaki mwagala nnyo abaami obbakolako? Owulira otya ng'omwami yakolako?
Mpulira bulungi. Owulira bulungi? Tukyuseemu oba awamala? Wamala. Manager embeera tayinza kubanga tagikolako bulungi nnyo. Manager oli mumunazaamu? Mbadde manyi tusooka teekamu shampu? Osooka n'oggyamu ebizigo. Then n'onaazaamu ebiba bisigaddemu. Neutralizing shampoo oyo yabiggyamu. Kuba amazzi ameereere tegabimalaamu. Oyinza okulaba ng'ebiweddemu naye biba bikyalimu. Osooka kunaasa amazzi meereere? Osooka kubiggyamu n'amazzi meereere ate nga gabuguma. Ne bivaamu then n'oteekamu shampu n'amalamu ebiba biyingidde munda mu luviiri. Era mujja kulaba wano ekyovu kijja fuuka pink okulaga nti kijja sooka kifuuke pink. Okulaga nti nno ebizigo bibadde bikyalimu mu nviiri newankubadde gwe obadde tobiraba. Bwe kitafuuka pink kiba kitegeeza ki? Nti biweddemu oba neutralizing shampoo gw'okozesezza si yoyo gw'olina okukozesa. Anti mulimu abakozesa shampoo wa bulijjo ng'ate bakoze retouch. Si kirungi. Bw'okola retouch oteeka mu chemical olina okuba ne neutralizing shampoo. So bw'oba okozesa ebizigo bya miyadi fuba okulaba ng'ofuna neutralizing shampoo wa miyadi. Kale managers ensonga zonna azinnyonnyodde bulungi nnyo. Omuntu asobola ategeera atya nti ono shampoo gwe bampadde wa miyadi tebanfeze? Ng'ono nga kino ekikebe kyaffe kino omuntu n'agamba yono mwennyini gwe nalaba Alani CRUZ nga balanga. Omuntu ategeera atya nti tebanfeze? Amaduuka ge tukolagana nago ge tutundamu ge tuteekamu ebizigo tugeekakasa. Ate neutralizing shampoo muzibu wa kucupula. Manager kati ate osoose kujjako gloves? Ebizigo anti mbijjeemu. Biyinza okwokya engalo? Biyinza okunjokya engalo. Engalo ziba zitandise okukaluba. Ekyobo ekya pinki ntandise okiraba. Era ndowooza kikyo mukiraba. Ekyovu kyaffe ekya pinki kyowatugamba kifuuse pink. Kiraga nti mubadde mu relax akyasigaddemu newankubadde tuba tulaba nti ebizigo biweddemu. Naye we tunaddizaamu ey'okubiri oba ey'okusatu ekyovu kijja kuba kya white. Olina naaza mirundi esatu? Kisinziira ku bungi bw'enviiri naye emirundi ebiri gyandibadde gimala. Naye bw'olaba nti mukyalimu ebizigo ng'oyongeramu ekyovu kye kikulaga. Amazzi olina kozesa gookya? Agaliwo kibuuguumirize kuba ge gamalamu ebizigo. Ebizigo bino bya muzigo bibeeramu ebizigozigo. Nga bw'onoolya ennyama sowaani zitukula mangu ng'ozinaazisizza amazzi agookya. Omwana muwala agenda maaso n'okuba nga anyumirwa azibirizza amaaso anyumirwa wamma kye bayita okufefeetebwa. Tugenze ku mulundi gwaffe ogwokubiri ate manager gwagambye nti kati wabulayo gumu gwe tugenda okuba nga tuna so tovaawo CRUZ exclusive tukyagenda mu maaso n'okuba nga tulaba enkola ya miyadi. Pink agenda kati awaabula. Kitegeeza nti ebizigo bikoze eki biweddewo awo manya enviiri zo customer ziri safe teziri kyekiriwo ebizigo ebisigalamu. Enviiri zimyukirira ne zisiiwuukirira new scalp netandika okusiiwa customer then eventually enviiri nga zitandika okutuka. So ebizigo bino biba bya bulabe bisigala mu nviiri. So saloon zonna ezitaba neutralizing shampoo zikola kyamaanyi okusiiwusa enviiri z'abakyala bammwe. Kale awo nyini we tukyali tugende mu maaso n'okuba nga tulaba abo bwe tuva wano tudda wa tovaawo ku CRUZ exclusive tukomawo.
ayinza otuuka nga takyamutegeera. Wow, mama nalulungi. Wow, tunulako eno mu kamera abantu bakulu. Bannange bannange gwe omanyi bw'ofaananye? Kisufu nnyo. Anki? Kisufu nnyo. Kisufu nnyo. Ye. Onyiridde? Mwebale kusiima. Njagala otunule mu kamera weebaza abamiyadi. Beebaza nnyo abamiyadi, mwebale nnyo, mwebale ddala. Weebale kolaki? Mwebale kunkolako. Bannange mwabasinga. Anti wo gw'okolera Bambi sooka omwebaza okukkiriza okuvaawo. Neebaza anti Aneti, weebale nnyo, weebale kuba na mpisa nnungi nnyo, abalala bagaana. Abakyala abali eyo bagamba ki ku bizigo bya miyadi? Abakyala abali eyo bagamba nti munayo ekizigo kirungi nnyo, era ndowooza mudayo engeri gye nfuuse nazze nga. Yes. Naye kati kirala ndowooza omutwe nnyirira bulungi, make-up, lips. Ozingamu nga basilekweni tulabe. Nedda baba nyinza obutakisobola. Amanyi osigadde bakuyitaani? Amannya gange nze Nabukenya Scovia, mwana wangabi. Muli mwana wangabi. Yes. Webaze Ren Rogers ku kamera omugabi naye mwana gwe bali kunkuba shots. Bamuyita Ren Rogers Awula Ren Rogers weebale nnyo, weebalire ddala bannange. Siimidde ddala. Kati abantu basiibule ngo bakati manager jangu nga tumaliriza. Jangu manager nga tumaliriza. Otujire ebizigo bino omukyala agenda nabyo. Ebizigo tugenda omuwa ebizigo ebigenda okumuyamba okumaintaininga enviiri ze. Twabirese wali naye tugenda bimuwa. Kale. CRUZ exclusive, Renny Media, and of course proudly powered by Miyadi. Yembera gye tubadde nabagamba ngenda ntambula mu bakyala ab'enjawulo ngende ngamba surprising olaba namwe mumpagira mu Brighton ne mumpagira mu bintu by'enjawulo lwaki nange bwe nfuna ekirungi mba sikireeta eyo. Saloon gye tujja okuddako gendako next week eri awo Makindye tujja bagitulagiridde so n'olw'ensonga eyo temuva ku CRUZ exclusive tumaze okukyusa endabika ya Nabukenya kati ate no tomanya tuddamu okukyusa endabika yiyo. Olwaleero tusinzidde wano ku Hasi Saloon Pala Hasi Beauty Parlor and of course esangibwa wano Muyenga nga ku Italian supermarket wosobola okuba nga atobasanga bakolako bulungi nnyo baana beetowaze bawala balina bawala abalungi abawulize bavubuka balungi njala biki yitawokko ate munnange tojja kwejjusa kale njagala okuba nga ate mbasibira n'olunaku olwaleero amusibe bulungi mweraba. Mwana mwana tumukomezaawo katale obudde buwungedde nga bwe mbulaba teweerabira tuli proudly powered by Miyadi tugenda wa anti kale tugende Renny Media tukulemberemu tubeere nga ale tusobole okuba nga tutuka anti bulambalamba tovaawo tugenda kuzzaayo mwana muwala ekkubo lyeryo amanyi ekibuye tugamba nti tukufera sekkubo lyerino tuli mu kugenda ate kulaba anti obwedda tukubira amasimu ag'okumukumu nga anti bwagamba
Sina gondi. Akalanga akasobola. Linda kati lindako. Soko je gondi manager. Manager. Jangu jangu. Nkwata ku wano ku mugongo ogende ngondagirira we tugendo yita tugende. Bannange mwebale nnyo tusimidde ddala. Mwebale kola alinalinga mugole. Omulabye? Ala niwakita omutwala. Bannange musembere mulabe Miyadi. Kyakoze omwana wattu. Omwana omulabye? Newe omukuye kafaananyi ng'agenda. Byonna mwebiri mu kamera. Mwebiri mu kamera. Bannange ng'alinga kyakulya. Bannange tusimidde ddala. Gundi wa Miyadi ani mwebaze. Mukama wange bosi wange uno bosi wange ate no manager yamukozeeko. Tweyaza nnyo sebo tweyanzeege era tukusuubiza tugenda kwongera kozesa Miyadi n'okusinga twali tumukozesa tugenda kati kwonona bwononyi wabadde batukozesa ekikabo ekimu tugenda kozesa bibiri wabadde twali tukozesa bibiri bisatu tugenda kuwagira Miyadi tugenda fizi kino kyamutukoledde ne baneiba tugenda babuulira nti Miyadi yasusse luno. Omwana omulabye? Omwana ayaka bannange ani CRUZ simanyi kyoliko omwana talina poliisi bannange tikitoko simanya yeita shipa CRUZ simanyani omulabadde namulaba shanze mbafolowinga nze nkufolowinga buli wambuli kasonda newe wapeji wagiguddewo ggulo naye nga tweyanzeege aba Miyadi mwebale nnyo mwebalidde tusiimye nange lwakuba kapenso abavubuka no babadde bamulaba batya abavubuka babadde bagamba kibulamu naye kati tugenda kwongera kati ate Miyadi kyatukoledde soko tuwe mwe temusembera omwana wange Miyadi akikoze ngendo bane simanyi nakumanya kati wakuuma butiviri kuyingira anoza owulira owaye kati uli abavubuka b'okukyalo babadde boogera babadde bulijjo bamunyooma abavubuka babadde owaye bulijjo mubadde munyooma tubadde tunyooma naye omukulu ono amusiimye agambye omwana ali ati badde bazalawa bulijjo bazalawa naye ekyo ekintu nkitutte sorry owaye abantu babadde bagamba ki ku mwana muwala ebiseera ebiyise bulijjo bazalawa naye bakkiriza mbunno bagamba mbunno simanya ate naye agenza okuva eyo nga mulala nnyo si y'oli bannange okirabye otya kitegeeza Miyadi wanjawulo towakana Miyadi wanjawulo olaba no akkiriza muno bamwogerako nnyo mbutagira naye olaba agize kitegeeza Miyadi wanjawulo ekyana okirabye mwana gwe muganda wange ani awakana wangi ani awakana soko ombudde ku mwana muwala omulabye oti agenza okuva eri ano yayase nnyo naawe wanjawulo nnyo w'amaanyi bulijjo mubadde mumwogerera ki tubadde nga tumwogerako era nga tugamba singa wabaawo ajja nga agezaako muvuganya ajja amulageko naye ng'oyo omwana yasukka Miyadi omulabe kyamukoze nkugambye omulabidde ddala mwana muzuufu nnyo mulengere gwe kyana kyamaanyi ani amusingaawo nze nyanzinga ogenda nakyo nabumuwadde dda ogenda nakyo bonna ate nerekerayo owaaye sebo wamma sooka otubuulire enkaayana z'abavubuka zibadde zitya nga mwana mwate tunnamukolako tebadde nnyo embiranye zibaddewo naye kendabye nange kibadde kiyitirivu ekyana kubanga oli gwali naye mukyala wange ate kati ntuuse omumugattako kubanga nasiimye dda nnengera ettama lyokka lyali masamasa omwadde obubonero
nnyo kikumi ku kinnaakyo era bannaye abamiyadi mwongerere eddala abamiyadi bongerere eddala kati nno gwe oyinza biyita eby'omuceezo mwana wa maama mwana wa tata naawe okyasobola okukyuka ate olabikenga mwana muwala tumukyusizza tusinzire mu katale ekibuye we tusinzidde ne tuba nga ate tusaasanyira amawanga wonna n'ejoli gy'otulabira abali mu America abali mu UK abali Saudi abali Dubai mikwano gyange mwebale nnyo okubeera ku CRUZ exclusive tukyakyusa abawala bangi nnyo endabika jangu tusiibula abantu jangu tubeere nga ate tusiibula abantu osobole okuba nga ate abavubuka baŋŋambye bulijjo babadde bakunyooma jangu oyogereko n'abantu wama abavubuka bulijjo babadde bakunyooma bannange omwana mumuleese ensonyi bino treatment zino cholesterol bw'otuuka okunaabamu nga wayiseewo wiiki emu oteekamu no steaming eddakiika 15 kano ojja kukakolamu emirundi 4 n'akaana 4 then olyoka osibe bw'oba oyagala okirayanza nnyo manager tweyanzeege munaye kirumadde situsuubira neyanza tweyanza nnyo Alan CRUZ bannange zolbujja nkulaba ku TV naye kati oli sharp neyakoze ku kamera naawe neyanza nnyo Ronnie Rogers. Thank you very much. Embeera yeeyo njagala okubeera nga ate mbasibira n'olunaku lwaleero tweyanza nnyo abamiyadi mwebayire nnyo mwebayire ddala akubanga ate mukyusa abantu endabika yaabwe Alan CRUZ gemanya Mama Brighton skisi zikyafuluma nnyingi nnyo musiibe bulungi mweraba kaka tugenze okuva mu Saloon nga Yeleni aŋŋamba Alan ndi muwulu ne mugamba nti ate ogambye ne mugamba nti Alan Allah mukina ekisibo waba asazeewo kuwa bw'atyo